Magalanyo ay Lirik paso ay Enalo ay Ono mwana ay Sini Omwana pa mwasate Wana mwasate Wana mwasate Wati Eba naleba mwafune sete Lama yasini wagala sete Lama naleba mwafune sete Mwafune sete Lama yasini wagala sete Lama naleba mwafune sete Lama yasini wagala sete Lama yasini wagala sete Lama yasini wagala sete Lama naleba mwafune sete Mama Ay, oh, look at us Nareba tukanje Nareba tukugamba Nareba tukugamba Ewa tulituka Nareba tukusuliza Yasini ya kusuliza Let's go Pole, my sister Patricia. Nafe timpazo tutule tumekunywa kumbabisha msai. Abange tukubengaleza amanya bawerekedde ku pazo. Yasini Mukasa mukulu tumulabi Kati jangwani. Jangwani. Tate kyatulese tukirabi kyova owulira engaleza amanyi okuva eno mb'omutima. Banyinaze nsaba muyimirireko banyinaze. Banyinaze mwenna muyimirireko. Banyinaze kayimba kyakasinga okubaleeta entunuusi za laavu mukogere ennya. Kale ne bwe kabeera nga kapazo mukasaba kayimba kyakabaleeta entunuusi z'omukwano. Somebody? Kayimba ki? Somebody? Yes, somebody ya. Etuwe somebody tulumbe basista mujje. Mujje anadda mukulu. Mujje basista. Ekisonde tujja tukireka. Mujje. Kakati basista uno mukulu gw'okukyala gw'omwana omulenzi Yasini n'atalabika ng'ekyalo okutali mulalu. Akati musembere buli asembera yawomola haaga. Kijja kuba kitegeeza nti omwana tumumanyi. Bamusimbe hageri. Owa green yabasooka akyali mu dipi mama. DJ twende ukyaliyo. Yagyange wabula webale omulana yasembere. Weba amukubi akama. Amugaye munaye tukukunda. Ego. Amugazi oli kyabbeeyi. Mulambula secha. Onagenda mugamba ki? Onamugambe nti olyo munene. Amulire kale. Let's go. I don't know sister gonna. Hey mama, I'm going to read first lady. Yazini ngawa plani ze bigambo. Kataba sema. Hey. Ona mugaye mama. Kane ona mugaye muzale mwana mu mutume Janet. Never mind. Madensa baba sister musukeko. Baba kube kifananyi n'omuwala. Wewa. Kino kyo tukimalirize. Wewa. Ate mukola efujo metro ne mutamwa kafuba naye nga mubaye. Mumuwako. Yeah. Okay. There you go. Patricia kwata ko mubina okudale. Siko mapende. Tulula keri omwana mulezi Yasini okole angle filter. Mama nyawo ojeri angle filter mzee. Pazo. Angle filter nga muje practice nga bulala. Alali kwata ko mubina okole my brother. Okay. Sisters Katudeyo. Patricia, come back at your place. Patricia, dawa ansa okole pose gwende kwata mufumbo bwana. Neba sister Katukakane. Yeah. Manyi bajeuganye. Now, Patricia, this is a question that goes to you direct. So, but yaho tubechura. Ngwari gabudu. Tubabuza ngenchi ngwera. Tumugambiza ngone nareba Patricia. Namazima abantu abo bamenya. Banzore nyuma kati eza mukishane cyo mukitere bana barebe nyuma rema mo kuyagera neba yokachi mama ajatubambe mwena tubaba manyire gendo mwiyeyo ogwe omwe
omutuleetere tumule omushahara gw'ekikozi. Webale nnyo taata. DJ Guide tebakiddamu Patricia. Taata agambye tuija hano awali kuzaala. Mukitereezemu abaki. Kitegeerekesi. Leka tugende Patricia tukulinze. Mukama asiimwe. Asiimwe Hatiyemu hakuba harimo ab'eddiini y'omusiiza wange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashimira Mulongo kubareba mama na tata abanyabuzari ab'icyaro kito cya Kyabalende umusiiza wange. Ekyo kikyatuleese. Mukama asiimwa mbisiimwa. Nanye nasiimirwa munonga ahabwa izooba nkeire habwa nareeba n'omusiiza we owaine esaaha nkezi Yasiini. Nakisiimira Mukama. Mukama n'omurungi habwokuba izooba nkeri oba yakiteekateekire ngu nareeba na Yasiini bari omu kibuga nkaha. Abanyabuzaare, abataka, abanyab'emikago, Abanyarwanda mwebale kwiza. Nakisiimira Ruhanga izooba eri kutensiya nungi Mukama. Can I have another mic? Hey bro, we are off air now. Sebo kubeera okusaba kwaffe kino nga bwe kigenda mu maaso tulina okuzibwa obudde nga tuli wano leete ku birabo bijje ekyo nga bwe kigenda mu maaso sebo. Ewaawo. Mbwene erizooba nareeba nakuzaara. Yasiini nakuzaara omu maiso gange n'omukyara wange twakuheereza nareeba. Yeah, for that matter, I will request you, Yasiin, to lift her up. Please take your time, Patricia. Take your time. And you can quickly hug her. Quickly hug her. Oh. Okay. Hati nanishobo mutaho omukitebe ekyo omujweke ekijwaro kyabo tebekanise Patricia. Then nobody, if he has anything to do there, we shall do it. After that, I will tell you what to do. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala, ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala.